Kebutelevu sema official ina josinzira kubanga ate tulaba oli Dubai oli Abu Dhabi tubaza okubanga ate mutulaba ebyocha ku weekend bibera ku BBS final sawa zibera 2 paka sawa 3 ezokumacha ku tele final so kubanga tunawo osinzira no beranga ate otregatako following ku Facebook ku Seimo Semwogere official page yange tuberenga ate tugenda maswenga tukwasaganya ekintu kino kale je muri eyo ka coronavirus keko obatwongeremu yensonga ya coronavirus kakati onako olwaleero tugenda kutunula ku effects za coronavirus ekisoka tukiriza nti omukulembeze w'eggwanga ekiragiro kiyinza kwa kirungi eri bannayuganda okusobola nga tutasa naye onako tugenda kubanga tutunula mu effects oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okugala emizikiti amakanisa amasomero n'ebivulu byonna byagaddwa ne twatunule ku effects z'ekyo oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okubanga baggalawo ebintu ebyo effects ki eziriwo with me nina abantu ab'enjawulo nina omukulu Paul Saka obanga onyula ennyimba z'amasomero actually alina kuzina ennyimba z'amasomero kya buddo boyogera ku nnyimba z'amasomero buddo yasoko kujja mu kintu kino ate boyogera ku buddo omukulu Paul Saka alina okubanga yajja mu kifaananyi ekyo omukulu yabadde alina ekivulu ekyokukuza emyaka gy'abadde asatu sebo yabadde n'emyaka 3 egy'okubanga ate agijaguza but unfortunate tekyasobodde okubanga kibeera katugera bwana tutunulako mu bizibu ki effects naddala ezirimu wadde nga gavumenti yayisiza etteeka eryo then ku mukono gwange ogwa kono nina school girl Diana ugamba otya ndi bulungi ogamba otya ogeze okoze olaba otya ndonga atagimanye kuba Nyamukwano wange yagenda busene nakwata obusende n'abuteeka mu ndongo n'agenda bamugamba nti akati ekasenyi ku mwalo wa ebivulu byayo bikola n'alanga ebivulu 5 n'asuka ku mwalo ogusooka bamugamba abantu nga 5 n'afuna abantu 50 promoter yamita n'amugamba akati omanyi waliwo omutaka alina embaga abantu bagenze kumanga naye wali wetudda omukulu Saka ogamba otya ndi bulungi sebo sibetano sebo tugenda kunyuma emboozi ezange ebiri serious mbitwala mu ngeri eri light bisobola okubanga ntuusa emboozi ng'enyuma naye ng'ate emboozi eri serious omwami Saka ekisooka tutandikire ku kigendera ky'ekivulu yakyali ki kwe kuba nti omuntu okubanga atambuza okuweereza n'okuweza emyaka 3 naye nga kuli mu maanyi gekwatandikiramu ekyo si kya bulijjo kiba kyewuunyisa nnyo abantu abamu bajaguza mwaka gumu bannange webale kumalako mwaka naye nakuba gumu 2 3 paka myaka 3 nga sisiriikiridde ate nga tiwaliwo omuntu ankulembedde mu kintu ekyo kyaŋŋwanira okugamba nti kampite ku bantu bange tujaguzeemu 25 nagiraka ne giyita so 2 gayita ndaba naye 3 gano sisobola galeka era nga nabadde sisobola galeka omwami Saka ekivulu kyabadde kivulu kikaaki wadde okutta abantu ngo batwala Namboole kyabadde kivulu kikaaki ekivulu kyabadde kivulu ekyekitiibwa ekimala ekiteekebwamu ekitiibwa mu kifo ekiteekebwamu ekitiibwa nga tugiyise corporate dinner nga mpise abantu ab'enjawulo abantu bonna abakulira amasomero bannannyinigo ab'amakampuni ag'enjawulo abantu ab'embeera zonna binabadde mpise nga miliyoni emu ey'emmeza emitwalo 10 nga gye gy'omuntu ssekinnoomu era abantu nga bali mu jjiya ya waggulu nga basanyufu okujja okulaba ekintu kuba tebakirabangako kyekyali kisoose ekyengeri eyo omuntu bw'akola omukolo gwe tugeze ng'embaga ng'olina embaga yo oyinza obutaddamu kwebaka naddala ng'otuuse mu nnaku ezo ezisembayo muggo obulamu bwo bubadde butya nga weetegekera ebadde 3 nga okwetegekera 3 awo enteekateeka ye ebadde etya mu bulamu bubadde buli butya naddala okutuuka ku olunaku obeera n'embeera nga za mirundi giringa 2 bw'olira bw'oweesunga ate nga bw'olinga atidde byombi bibeera wamu kiina bwe kibadde kintadde nga ndaba ng'obudde obudduse emisinde emingi ennyo nalagadde mbuzizako emabega nga naye nga sikyakisobola ate nga bwe ŋŋuma kubanga abantu badde banzizaamu amaanyi n'olwekyo nga ndi wakati w'embeera ezo 2 naye nga tulumba so mu bulamu obadde weesunga kuddamu okulaba kuba obbizi ne ogiza abaana b'otendese abayise mu mikono gyo ekyo kibadde bwe kityo kubanga ddala babadde bakomyewo bangi abayizi abasomerako e Buddo abayizi abasomerako emitala Maria abasomerako ku St. Paul ku Ddembe Kisoga bonna nga mbeesunze okubalaba mu bujjuvu abamu nga batandise bekozemu ne groups abamu bakyakona ku BBS aba St. Paul ku Ddembe Maria kati nga
tuli mu gye ya waggulu ddala ng'abantu tugenda balagako abaana bayimbe music ye yasooka yakwata abantu omubabiro babiyimbe live wali byonna byebadde bituse akasako okubiraba Mwami Saaka omuntu wayinza okubanga manyi linnya Saaka ddene ennyo ngeri gy'odi nti nno gw'otendeka butendese linnya Saaka ddene nnyo n'ennyimba nnene naye ng'omuntu amaze mugamba nti yayimba luno oluyimba nnyimba kizoyinza okujukiza abantu ennyimba zensobola okujukiza abantu bwe ntandika n'ez'emitala Maria waliwo mu nsi muno nkozeemu ki ennyimba nga banzala ndi muddugavu natuma ebbala lyange mu bazadde abaana batagambwako emitala Maria Buddo SS waliyo emitima gy'Abaganda oli masomoji ennyimba nga lukeberwa n'endala nnyingi omulembe omutebi nnyimba nnene nnyo ziiseeko emyaka nezeyongera kuwooma buli lukya jesebo saidi eno nina promota w'ekivulu kino Diana Endongo jajjiwulira Diana nga sinagenda Mwami Saaka mubuuza we yawulidde nga ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kiyise gwe ng'omuntu omukulembeze kuba kyesoose okukola ekivulu kyabadde mu gundi nga ya 13 yaluddewo okwogera ebivulu ne tugamba nti omukulembeze tatwerabira wawulidde otya nga promota w'ekivulu Anyway Simon ekivulu oteekamu kinene ng'ovudde ku ssente amagezi amaanyi obudde katoyinza kuwulira bulungi yadde n'akatono so nawulidde bubi naye olw'okuba nti kiri ku ggwanga lyonna tuba tulina okugondera president kyaba ayogedde nze ndi mutegesi wa comedy otegeka ekivuno kiteekamu ssente kikusala naye kisinga nga tonnayagala kufuna ssente soka passion yesooka omulabi atulaba kiki kyetusubiddwa nga tusuubira nti tugenda kiteeka later awo kiki omuntu kyasubiddwa naddala gwe ekyakuinspire ng'ogamba nti naye kino tulina okukikola ne Mwami Saaka gwe kiki kyolowooza omuntu kyasubiddwa ennyo Simon mu bulamu bw'ensi eno omuntu abeerawo naaweza emyaka 3 nti Simon oyina emyaka emeka nti nina emyaka 3 nga bwe bulamu bwo bwonna naye Mwami Paul Saaka emyaka 3 agimaze mu kuwandiika n'okutendeka emiti emito ennyimba z'amasomero okususuuta Obuganda okuwaana eggwanga lye okukolera abantu ab'enjawulo so ndabanga abantu basubiddwa nnyo okulaba omuziro oyo ng'ajaguza emyaka 3 ng'akola wabula nga si gya myaka gye yesebo kyekiddako for now ekivulu twakipostpone nze twakyongezaayo paka ennaku 32 president gye yagambye bwe zinaggwako then tujja kulaba kyekiddako era abantu tujja kuba tubawa date endala ekivulu kyaffe tekiyimiriziddwa I want to be clear kyayongezeddwayo oluzungu luno lukutabula oteekako postponed oli nakiza mu Luganda nti kisaziddwamu tekyasaziddwamu Simon twakyongezaayo era date tugenda kubanga tugicommunicating however much tuli hurt kyatuyisizaamuko bubi naye kubanga ekivulu kyaffe kyanjawulo si bye bino eby'omutwalo tutadde mu kifo ekyobuvunaanyizibwa Pearl of Africa Hotel kubanga omuntu gwe tujaguza legend kati legend toyinza mutwala mu kisaawe so tubadde mu kifo eky'ebbeeyi tutegese ekijjula abantu bajje balyeko naye tusasudde ssente nnyingi kuba pro service providers sound stage oh my god wakabadde mungi kati emmere eba pose naye basoji postpone wamugenda sasula mpya kuba ekintu ky'emmere kikulu Mwami Saaka nze kati kambabuleko kino nga temuseka bonna tuli mu nnaku tunakula nyama tegenda vunda naye nti emmere wetu kati tubantuyise tugenda omwomu netugamba abantu 10 tugere ku Pearl of Africa tulye emmere yaffe Mwami Saaka writers abayimba ennyimba zino ezaffe eza secular atukatayimu nga wandiise ennyimba nnyingi naye ng'ensi tekola ki temumanyi kyobala abasinga tubasanze nga ba-ends up nga bayimbye how does it feel okubeera nga oli muyiiya ow'amaanyi n'osanga nga omuntu appreciating ennyimba zo naye nga asobola okukera ku makya n'akulinnyako kakati nze Katonda yampa kyakuwandiika n'okuyimba nno bwe nageza nk'okuyimba era siyimba bubi nsobola okuyimba obulungi naye amaanyi gange gandi nnyo mu kuwandiika n'essanyu lyange lindi nnyo mu kuwandiika mpandiika ebigambo ebituula ku mutima gw'omuntu ne bisigalako ennyimba ze nawandiika emyaka 3 emabega nakati zivuga ng'empya ekyo kiri bubeezi mu bulamu bwange sina buyinza kyogera nagamba nti oba nkikola ntya omuyambo yanga naye kakati buli kati bw'oba otandika okuyihanga okola otya ng'otuula otya ng'osooka otunula otya mati sirina bwe nkikola sinza kikuteekamu nze nange ndaba olabi nga nkikoza ate sigenderera nti mpandika olimba olulungi kubanga nze mpandika bwandisi bintu mu ngeri enyanguyira
ngenda okulyanga ebigambo mbyewuunya nange olwo ebigambo byempulize byolimba neŋŋamba olwo lwange kuba enyimba zimu zifuuse nnyingi nnyo ngenda okulanga byange ddala nti bulwandadde lwa mulala nandimwewuunyiza nyeera nga mpula ebigambo byamaanyi nnyo kati nze ebyange bigambo abala bawandiika nakola mudigido nga mulungi nakola tune ennungi ng'ebigambo biwewuse bwe biti kwamba nobanga byonna tebikumbye naye Katonda nyamba nenkola tune nga esaaliza nendetobaka nga busaaliza nenteka mu mudigido nga nagwo nga mulungi ngenda okumaliza ng'ekintu nkikubye nga kitambudde bulungi nga kiwangaala ebbanga eryenkaniddeawo ofunangayo lunaku obwo omuntu we yali akuyisizaamu amaaso n'ogamba naye I wish ono abadde amanyi gwayisaamu amaaso lwakuba nti oli muyiya buyiya totera kugenda mu maaso ga kamera ekyo kintuseko emirundi mingi sinayiro kijoyinza otunyumizaako eryemu ate nyinza kyogera aba nekikola kitya twali ku mukolo emasuulita ennaku zino guno gwa bulungi bwansi kwe niwandika oluyimba olugamba nti katujaguze nnyo obusiro mu maaso go Ssaabasajja nga tukukulisa oluyimba lwanyuma nnyo lwalina lwakusimba makuli okuluyimba naye nagenda nenyimirira mu maaso nayimirira mu maaso olwakati nti akali mu maaso nenyimirirako mu maaso gaako bwe nti nga n'abaana bange abeddombaga nti mubere mabegaawo omuntu najja nti muveewo mugende eri n'abagobawo najja nti gwe va wano okolawo ki wano vaawo nemuvuga ayambadde ekkooti ye nga muvuka muto nnyo va wano sembereyo nansindika nensembere nengamba naye omuntu ono oba Buganda agikoledde ki ekimuleetera okunsindika bw'ati nempulanga ennaku enkutte nga nti naye siri mumanyifu nze neemanyi nzekka ndowooza I made others I never made myself abantu bangi ne bakola okubeera ab'amaanyi nze neseewakingako kweraga nti w'amaanyi kamera zisizibaddeemu mbadde nkola ebintu byange ndi mabega wakati nzija nkola ebintu byange kati omuntu yenna waddembe okumpisa nga bw'alaba niye omuvubuka feesi ye saagiramba neti yalina mpisa nengamba baŋŋaana awantu wangi nnyo notuga nti nandiyisako nti toyita waawo nasinga bamanyi Ssaabasajja bwandowoozaako kuba Ssaabasajja mmanyi Ssaabasajja yansiima Ssaabasajja nansiima mu bukadde bw'abantu abali mu Buganda gwe nojja nonsukuma busukumi nveewo ŋŋende nyimiriddewo ndyawo ki kati ekyo kintuseko emirundi mingi naye nensirika busirisi tulaba ensonga lwaki naleese interviews zino because it doesn't make sense okujja mu maaso ga kamera notandika ogamba basazizaamu ebivulu byaffe naye kiki kyenjagala okukulaga pain eri emabega w'ekiragiro kino wadde nga kirungi nti ye time we tubadde tulina okucelebrating omuntu ow'amaanyi naye nga mayina ye time gy'adde agenda okufuna okulaba ku bantu 2,000 nga zonna zitudde zize kulaba ye that is the pain eri ku mutima gwa Mwami Saaka as a promoter process yammwe bye mukozeeko owulira biki ebiyinza okubeera ebizibu okuddamu date ebadde nnyo mu mitwe gy'abantu cause ffe tutambudde mu masomero ag'enjawulo gonna nga buli mwana akimanyi nti nga 3 buli mukulu w'essomero ng'akimanyi nga 3 tukubye obulango ku TV nga buli omu akimanyi nga 3 so date kyekizibu kye tusanze omuntu okuddamu omugamba nti ekivulu kiriyo nga 12 oh my god gwenda kuba kizibu nnyo okibayingiza mu mitwe bwe buzibu tusinze okusanga obadde oyogera Katikkiro mu Buganda Ssaabasajja Kabaka ye mukulembeze waffe Katikkiro Kabaka ow'ebweru ki ekisinza okukuuma ku mugenyi gw'omukulu Katikkiro yankolera akalango akalungi amakulu obukula sina bigambo bya kwebaza ekitiibwa Katikkiro ni wakola ekintu ekyewuunyisa bw'ovaayo n'onkolera akalango nga tolina kigambo ky'olumamu nenewunya amagezi ga Katikkiro abantu bangi abadde batukolera akalango kano ng'omuntu agenda Power of Africa of Power ng'ebigambo bitabukatabuka Katikkiro yayogera ebigambo nga bigenda ti pa neŋŋamba Katikkiro amagezi ga Katikkiro mangi Ssaabasajja Balikonda Katikkiro yankolera akalango nga talina kigambo kyatamatama n'akasuula wali akakalango kabadde kasala wakati nga kabulabe kakasukeyo neyo naye kyenabaza Katonda nti wali kifudde neki sifudde abategesi bange tebafudde Power of Africa tegudde ku ttaka kiki ekivudde ennaku teziweddeeyo obudde bukyali bwaffe nze nakuwala ennyo abantu abatera okugamba tubeera ku mikolo gya Ssaabasajja abange mugire mangu obudde buggwayo naye abange obudde bugenda luddawa tubeera wano ewaffe obudde tubulina bwonna bwaffe obudde butugwaho ng'emmere bugwa ku sowaani kakati nze ngamba bwe nti obudde tukyabulina nga bwe twabayingiza mu deeti eri tujja bayingiza mu deeti endala ffe tukyaliwo obwagazi buli bwe batulinako bukyaliwo ne ku ssaawa eno balinde bulinzi tujja kuddamu tubirange bulungi
Katikkira Kalango yakatukolera bina tukyakuddamu tubitereeze bulungi ekintu kitambule n'amaanyi bw'oba ozimba kalina oyinza okukola omusingi n'osooka oyimiriramu tebakulangirira ng'agiremeddwa naye ate bw'otandika ojjambusa bayinza okutya kati amutwalinirira ekintu ekizibu ennyo okyali w'amaanyi ate kati ndi mubi nnyo n'ennaku mu mutima bambi mulabe wanakuwadde nzibe nti bwe ntunula sirina nnaku yonna sigamba bane nga nfudde nze sibeera devastated sityemuka mutima emyaka gino gye mpezezza nakufuna disappointment simeka ndyaza amaanyiziddwa ate nsasuddwa nvumiddwa ate mpaaniddwa buli kimu nkirabyeko kati nze sirina kintu kiyinza kumukaŋŋanya nti banenga mpedde siwedde kino kizzeewo tewali yakireese ne Katonda aleeta ddeeti entuufu tateeka ku yaffe kati aleeta yiye kwe tugenda okukolera. Diana, kakati akasente kakyaliwo oba nkuwandiikire ka cheque abantu nojja balabisa nga atalina kinsobola kukola mu kintu kino Saimo ky'osobola okukola nkimanyi bulungi kutuusa bintu bino ku bantu abo naye ebya sente embyesonya wano nga nze nkolawo akasente just kyenjagala okugamba abantu baffe abadde baguze tables basigale nga bakakkamu nnyo nga bwe nagambye ekivvulu tekisaziddwamu ekivvulu kikyaliyo era tubasuubiza nti sente mwazituwa tutegeke twaziwaayo dda gye zirina okugenda tulinze bulinzi lunaku lulala lwe tugenda obategeeza naawe bennyini abatannasasula mu biseera bya coronavirus bino bayinza okugira nga basasula omanyi twawo request gy'oteekayo twogera nga bantu bako kibanga ssomero lizizza mwana waka ne limwerezako ne kagundi akalaga school bill balance kikyo nakyoba otwagasa tubeesiyaasi ku nsonga enna Saimon actually ekivulu kino bw'oba okyogerako n'olyaza amaanyi abantu nga Ali ne Shakira oba bw'alyaza amaanyiza nnyo ono bamanyi Snake taata ma bamanyi Zolo Ali tebalimanyi timu eno y'abantu banna omusajja wange ow'olukooti munnyo kyensinga omumanya nti talina waayinza kuterebuka byonna bikyagenda mu maaso nga bwe biri tulina okugondera omukulembeze kye yagambye naye ate era naffe tujja kwekubira omulanga kuba ssente nnyingi ezigenzeemu n'obudde kubanga saawa eno abantu tolina buyinza bingi ate katera okuddamu obbazi okussa paperwork biki by'okuddayo kubategeeza nti bane twakyusizzaamu twetaaga kino era omukulembeze w'eggwanga naffe wabanga alabira ddala waliwo wano mulimu abantu kati abatandise dde okwekubira paasi kati ono omwami kyatasobola kukola okitegeera ffe kale tusobola okuvaayo ne tugenda ku stage nsobola okyogerako nti waayo w'ekitiibwa twafiirwa ssente zaffe nnyingi nnyo omwami Saaka twali tutaddemu bwe tutinga tukolize naye bweti ye kyatasobola kukola obwedde ebbanga lyonna abadde akolera mabega wa kamera ffe tuzibeeramu ebiseera ebisinga era nze era omukulembeze w'eggwanga nja kujja nkubuulira amazima okwogerako n'omukulembeze w'eggwanga n'essaawa eno era ndaba golooza tandaba omwami ono ssente nnyingi nnyo zaataddemu ze tutaddemu n'obudde omulabiranga ddala bannange abeejweteka mu bintu bangi batandise dde okulipira nga yadde bategese ebivvulu ebya Easter amazima ddala bebuuze Easter kati saawa eno kati nze adalinayo ekivvulu ku Lwokusatu ye bayirawo badde ne Comedy Fiesta Shakira kati munango badde ogenda bbala ssente owulira otya ate lero yakwata tewali kibi bakuba ennyondo era bagikuba oyo tewali kibi kubanga ti ekivulu ekyo obadde ojja ne buno kimuka kya banka bakiyita batya ng'omanyi akati bwe ziva wano ziganda ekirime kyaffe kyanjawulo tugenda okujja mu kivulu sente tuba twazikutte dda tekyeza mulina sente mukabya akajanja babadde batusuubiza wiiki eno Shakira, how does it feel? Amazima kyo nti kiri nti tekiwulikika bulungi naye ngaffe abali wano eno tetusobola kuggwamu maanyi olw'ensonga tulina essuubi nti kikyasobola okukola ki okubaawo and besides that obulamu Katonda akyabutuwadde. Mwami Saaka nga tumaliriza ndabeeko ngenda kujja Zolo kakkana Kolono coffee wabulabi. Kolono coffee ono se kolonani? Akote kali. Kolono coffee. Kati kolono coffee simanyi ono wafale tanatuka. Mzee yabadanze so bannaye. Mama Saaka bamugambye Simon kyesitalekeka. Tina abo mu byalo bo kasita bawulidde kolono virus mbone bagamba ffe tulina kolono coffee tujja kuba tunoganga yo mpola mpola baba tuganye okukola. Abanyabo mu kyalo bakuziika oli mulamu gwe kakutanda okotyonko kemo gumu ebiri basimirawo ekinyago bakusuulayo oli mulamu nze nkubuulira. Mwami Saaka
Tulabe ku bivulu ebipushingibwa mu maaso ne bikola. Kiba kuba kwagala. Njagala demo yogere n'abantu abo abaselebratinga Mwami Saaka, abamanyi Mwami Saaka, ababadde balina ensonga ebayita ku Power of Africa. Oba ontegeera. Njagala yogere n'abantu abo. Abantu bange mwenna abaagala Paul Saaka n'emirimu gy'enkoze nga gye gyakireeta tewaliwo kikyuseemu. Tetuluzinga mutima. Ekintu tukikyusizaamu date ate so siffe naye embeera ekikyusiza date yakyo. N'olwekyo ate mutulinde mu maanyi agasingawo. Kati obudde bwandibanga bwandibadde bulina bwe butagenda tusobozesa kutuukiriza. Tugenda kutuukiriza buli kintu kyonna. Mulindiriye bulindiriza okulaba nga tuzzemu okubwatuka nate. Naye kino kigenda kubala even louder. Mugenda kulaba ekintu ky'amaanyi, mugenda kuwulira ebintu nga binyuma nnyo, mugenda kusanyusibwa nnyo. Emyaka 3 gino tegisobola kuyita buyisibwa egityo ne gifuumukira mu mpewo. Tugenda kikuza, tugenda kituukiriza, mubeere bagumu era nkomawo. Basponsors b'ekintu kino bannange mukoze omulimu gw'amaanyi. Nebaza nnyo BBS Telefina yekulembera. BBS Telefina awatali kumagamaga yasalawo ebintu bino ebyetikke ebikoleko mazima obudde bonna nebutuwa. Tubadde tukola nga bwe twagala. BBS Telefina sina bigambo bya kugamba ku BBS sibirina. Naye tweyanza nnyo tweyanzeege kasa tukyaliwo tujjagenda maso n'okukola. Nenebaza nnyo ne abantu nga Buddo Secondary School ba sponsors baffe nabo bateeka mu kinene bane mwebale nnyo mwebali eddala. Essomero nga Clever's Origin Mwami Mugwanya Christopher webale nnyo sebo webali eddala. Owekitiibwa Kyewalabye Male sebo tweyanza nnyo tweyanzeege nawe badde sponsor. N'amasomero agabadde gatandise okuba nga gatandise okutuwaayo ssente mubadde bangi nga mulese ssente n'abalanga batandise okweteekateeka nti mujje onaku bwe luti byayimiridde tetwetegese. Naye twebaza Katonda nti tuli balamu ate ne coronavirus tegenda kutukwata tejja kujja ebintu bigenda kucya kino kiddedde kiyita buyisi tugenda kukola bulungi tusigale wamu buli kintu kiri bulungi. Basakarians musigale nga muli wamu. Buddo SS Obis and OGs mubeere wamu. Central Academy Kisoga wamu. Amasomero mwenna bwe tukoze emirimu musigale wamu kubanga ekintu kyagenda maaso date yekyuse. Diana njagala obeere mukkiriza bagamba abakkiriza balinga olusozi Sayuuni alutajjuruka abantu owe namba y'essimu booking table. Bale temuseka tulisi. Anyway ngaze bwe nabagambye mikwano gyaffe abadde basasudde tables tubasaba musigale nga muli bakakamu nnyo kubanga ekivulu date yekyuse. Abadde bakyetaaga tables zikyaliwo. Enamba y'essimu eri 0778 23 53 63 tebo yakakadde kamu. Abantu ba bulijjo 10,000. Tweyanza nnyo Sayimo okubeera nga otuwadde akadde okwogerako eri abantu. Oza n'okugattako bane tokuba kutubuuza nti osente ze watuwa tukoze. Akati waliwo ate kati abagenda naye abantu betudirinze nabo bantu bakitiibwa babuvunaanyizibwa era batuwadde nga tebalina gwe beebuuzizzaako mu kwagala okungi ate n'abalala bali wiringi okusasula era bagenda kutuwagira. Kimanyi Mwami Saaka bamwagala nekyatasuubira bamwagala n'okusinga abaana baabwe okitegeera. Omusajja nze ntambudde ne Mwami Saaka naye sirabanga muntu ayagalwanga Mwami Saaka. Abantu babakubira endulu ne babaagala naye ono bw'otuuka abantu balaga kugamba omuzira waabwe gwe bakola ki okwagala Mwami Saaka gw'okiyigiramu ki? Nze okwagala Mwami Saaka nange kiina kye kinyongedde amaanyi Sineke ne Zolo okwongeramu amaanyi. Abantu bali babalima babakubira enduulu leero enkya ne baba nga tebaagala nakula bakabamu ffe tubasange nga beeyagula bakaba n'amaziga okitegeera. Kati Sayimo abantu bakwagala okusooka ne bakwagala muli ebinnyo bekambuuze mugenda ddi mu kyalo kati komedi bamugaddo bane mweze mbasibu banayo manyi tugenda neffe tetugenda kudda mu kyalo olw'ensonga tukyalina kye tuweereza eggwanga likyatwesunga nnyo era just ono corona coffee simanya coronavirus ekimu ku bio agenda kuvaawo omuze yadde mumanya nga jjajjaffe addemu akole ki alangirire nti tuddemu emirimu gikwajje. Abaana b'essomero wabalabye basanyufu bazibu. Abaana basanyuse ne bwembanze olwoge batulaze nga President 7 singa mbadde nnonda abakongera ekisanja era abantu kati abaana bamuwadde dda kiyabakoledde kyeki kyasinze mu ggwanga lyonna buli mwana asoma bwabanga saawo kanaka buli musanyufu era abadde simanya bibuuzo simanya pepa waloga badde bagenda okuba biro 20 bisoma biro 50 naye nga balinamu kuba ku Mande
Tekane disalawo ndi ya Friday. Kyatuuse kati sani lwaki teyebasa President Museveni ajjukirire eddala n'abalala okitaba n'omwaka omujja n'okujja kibeewo. Naye bwe njagala nange okuyita nate ndabula abaana ab'obuwala mulekerawo okutubba ebintu ebyejjenjeero. Kajja mu nnyumba yo ne katule kagamba munange zolo banne nina engeri gyenkuyoyamu ne coronavirus kati akwataganira wana ebintu byetulino bane abantu abala mubere serious ati kati coronavirus alina wakwataganira na bintu ebyo ale naddala nga n'emmere ogiridde emmere ogiridde enkoko ogiridde simanya soda omunywedde buli kimu okiridde kati ate coronavirus awo wayingirira nga mu byolidde taliimu awo enjagalira abayaaye ebyeto birya omuniga baba tosobola kumulyako bintu bi era kubuulirawo kumanyo n'ekibuno oyagala ki oyagala corona yakuwadde ebyokulya oba beeramu mwana kale sineke sibulaba bannange tubagamba tugenda kubabulira ennaku z'omwezi mujje mwagere Paul Saka mwebale kuwagira Snake and Zolo mutwagadde nnyo ne ba comedian bane comedy mumutadde ku mbeere ya waggulu ennyo sayimo kino ekintu okiraba abantu batwagadde ebyaddala tubeebaza temutujjaako maaso tukyayongera otwala eggwanga mu maaso wadde saawe eno embeera yakazigizigi obulamu tebuliikaani naye era ffe twewaddeyo tujja kgenda mu maaso tujja kukolera mu nju zaffe tetulina buzibu kuŋŋanya abantu babo bataano bazannyiremu mbagumazeeko amagezi olwaleero waliwo omusiraamu abadde ayaziina ku muzikiti omanyi nti adhaanu yeeyongeddeyo kati tekyali ero webadde ekoma amaze ogifundikira wali eri n'agamba musaalire mu nnyumba zammwe